It was Mama Jole Mugisha, may her soul rest in peace, who was the vice chairperson of that entity. Parliament amended that law because it was actually not an NGO, it was a company limited by guarantee. So we took a stand and said we are not going to join the company, and also gave other reasons why we could not join that entity, which in our view was illegal and not binding on anybody. Then what happened was that because public funds are allocated for political parties through Parliament, they realized that NUP first of all was putting all the money we get to very good use. They realized that we are actually building a real political party in this country, with a party headquarters, with offices, with a functional secretariat and everything. So when they realized that we have been on the move, they decided to amend the law to say that now IPOD will become an institution under the National Consultative Forum. They made it a department under NCF and said that all political parties with representation in Parliament must belong to IPOD in order for them to get any public funds. They also said that all political parties which are not represented in Parliament are going to be part of what they call the Forum of Non-Represented Political Parties. So that became the law. It became the binding law of the land after passing that law. Although we are challenging it before court, we are challenging the Political Parties and Organizations Act, the amendment, before court on account of the illegalities and also the content. Because we believe that you cannot force someone to be part of something they don't want to be a part of. And like we communicated to you, ladies and gentlemen, public funds for political parties is not just a phenomenon in Uganda. In over 100 countries of the world, political parties get funding. But because of the criminal regime, they wanted to find every way possible to deny NUP those funds. So they amended the law. But now what is very funny, even after amending the law, under that law, it says that the minister, who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs, shall make a statutory instrument for political parties to determine whether they want to be part of NCF or not. Now, what Mao did together with the regime, they said no. They did not make that statutory instrument. We are part of NCF, but they have been having meetings discussing things to do with the amended law in the complete exclusion of the National Unity Platform, which we protest strongly against. We have written several letters about this matter. All of them are here. Those in the media can access them. We have written to the Electoral Commission. We have written to the ministry itself, telling them that if you say that what is happening is in accordance with the law, one, give us a copy of the statutory instrument so that NUP decides whether to be part of NCF or not. And like I said, now that IPOD, which previously was a company, now is a statutory body. We are before court trying to even nullify that, but it is a binding law at present. I don't know if I have explained this issue well, because the media has been asking us all the time. Ekyo ndowooza kankiddemu ne mu Luganda nti ensonga zibadde ssatu, ensonga kanzogereko very briefly. Ekisooka y'ensonga egenda mu maaso ey'okulemesa abantu baffe okwewandiisa. Basooka ne bagamba nti NUP terina bakandidate mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, naye mukirabye nti wonna mu ggwanga lyonna lyonna mu district zonna zonna tulina bakandidate ba National Unity Platform. Kakati regime kyeri mu kukola ng'ekozesa ba DISO ne ba RDC n'abalala kwe kubalemesa okwewandiisa. Era abamu mu balabe bali wano, ne wenjogerera olunaku olwaleero waliwo bakandidate baffe abali ku kakiiko k'ebyokulonda abagenze kwekubira enduulu ku kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eyo be balemesa okwewandiisa. Organizing secretary ababuulidde mu districts ez'enjawulo, e Bukedde ya Katakwi, wonna era babakwata ne babasiba oba ne bajuka ne bagamba gwe lwaki weesimbye ku NUP. NUP tetujagala wano.
olusi babagamba wakirifuna ekibiina kyonna kyonna ekirala kuyamba nominatingiremu ekyo. I don't know if our sister Ageno Harriet is here. Ageno oyo bwe yali yesimbye by election Dokolo bamuyita ne bamugamba nti wakiri wali yesimbye mu kibiina kyonna kyonna ekirala so si NUP. Ne bagamba kubanga eyo ye opposition. Ebigambo byabwe si byange kubanga abo balwanyisa gavumenti. Ne bagamba abalala wakiri sobola okukwatagana nabo naye NUP. Ekyo nno kitegeeza mu bememba wa NUP muli ku mulamwa mwali kubiddeko ne mu ngalo. Kakati of course n'okutulugunya abantu baffe okubakijjanya nga bateekako ebisangosango tikati mukoze drill z'amagye ate nga bw'olaba obutambi aba NRM bamanyi n'okwambala t-shirt za Museveni ne bakola drills oluusi nga bakutte n'emmundu n'ebirala bwe bityo. So eyo nsonga tujogeddeko era ne tugivumirira. Kakati ensonga endala y'eyokuba nti signatures ezinominatinga president waffe banange twazikunganya ne tuziweza ne tusukanamu ezo ze baali beetaaga. Ate nga bwe mbagambye ffe tulina signature ezaddala, si bali aba NRM abagenda mu bitabo bya PDM simanyi ne bagenda mu masomero ne bakola ki ne bafuna n'ennamba z'abantu ne baleeta olusinga ezo files zirina empty nga teri kirimu. Ffe tulina signatures kuva mu bannayuganda bennyini, naye kati kyetubadde tulaba nga bano ba DISO ba RDC n'abalala batuukirira abantu. Ekyo nno kirina okulaga akakiiko k'ebyokulonda ke tulina, kubanga signatures zino twaziwa akakiiko ka byakulonda, naye kaakati signatures zaatuuka zitya ate mu ba DISO, mu ba GISO, mu ba PISO, mu ba VISO, nga bakubira abana abantu bababuuza mwasayiningira mutya President Kyagulanyi. Era nga batuuka n'okutuuka isinjiro ne babagamba mwenna abasayiningidde oyo musajja musayiningire ne Museveni. Kyemuva mulaba tetwabatemyakumu abamawulire mwali mubuuza singa tukukoze ng'omukolo munene kubanga twali tumanyi bagala kutusookayo then bo bagambe nti abantu abatusayiningidde be basayiningidde babagambe nti signatures tuzifunye ng'oli yatusooseeyo. So kiba kitegeeza signatures zaffe babagenda kuzivalidatinga. Tubadde tubakubira amasimu buli lunaku tusindikayo tiimu zaffe. Weewaawo batugambye nti leero mu afternoon bajja kutuwa report ku nsonga eyo, kati suubire tebali mu bubadi bwe babadde nga mu ebbanga lyonna lyonna, era signatures zaffe kubanga tuzeesiga tumanyi nti bannayuganda be baatusayiningira okunominatinga president waffe ekigenda ekirina okukolebwa mu mateeka. Ensonga esembayo ebadde mbategezaako kunnyonnyola ku nsonga eno abasinga gye mwogerako ng'eya iPod. Ebbanga lyonna iPod ebadde company, sigenda kukiyita na kibiina ky'abanacewa kubanga tebadde NGO. Bagenda ne baturegistaringa nga company mu URSB, era ffe ne tugamba tetugenda kukola ki kwegatta ku company. Ebbanga eryo lyonna mukimanyi bulungi nnyo ensonga yaffe bwebadde eyimiridde. Kaakati naye nga muteeka nga bwe kiri mu mawanga agasukka mu 10 mu nsi, ng'etteeka ligamba nti ebibiina by'obufuzi ebiri represented mu palamenti, gavumenti erina okuyisa ssente mu palamenti zisobozese ebibiina okuddukanya emirimu gyabyo. Nga bwe mumanyi ffe nga NUP twava